kira kwebyo. Anyways, kale nga tukyagenda maaso kati kale bule olunaku olwaleero ali super exciting. So compare ebifaananyi by'abawala aba babiri okuli mwana muwala amanyiddwa nga Kandle ne Kataleya. Kandle ne Kataleya abo nga wobalaba waliwo amawulire agagenda mu maaso wakati w'abawala abo. They were first introduced ekiwatule sides ekiwatule ewa mwana mulenzi Bebe Cool era nga yabaletanga watyo okuleta any other artist ku stage ye ebirawo nga nakusomeza 26. So these two were signed under a brand or music label manyiddwa nga Throne Music. Throne Music eno si abasajja bakulu baba kadde nnyo but abavubuka nga olaba abakyeswa nga bwolaba ba Devi n'olaba Martin abavubuka abali awo ntino nabo bayagalanikewo brand okitegedde esobola okubanga ebaako bye bakolera. So amuli agatutuuseeko over the weekend kye kyakasuna kolera mbunno bano ababiri bali mu kwawukana naye ng'ensonga ebaawukanya nsonga ya mpale kitegedde nti waliwo omusajja omu alina kasente yakwana omu ku bawala bano kati mbu wakwana omu ku bawala bano n'amuteekamu akasente little did he know nti nawala bano babeera nnyo bombi era buli omu yeegomba munne kyakola kikyayina. But the other thing tengenda okugamba ku eno story awala no wadde silent for a very long time nga tebakyata music. Ekyokubiri balina contract ya myaka 10 ne music label yaabwe. Kati kigambwa muno ono omwala omweru gwolaba ali mu kifuba ky'omuddugavu otegedde bunnyo ye yalina nnyini musajja mbu kati omuddugavu yagenda okulaba alina byamiisinga ne yeetega bba w'omweru kati mbu omweru yasooka kitegeera agenda okulaba ente gy'abadde akama ng'ekamiza nga tekyavaamu mata bulungi n'agamba what is going on. Kati mbu agenda okukizuula ng'ate alaba ebyajjanga ewo amata amangi agajjanga ewe ng'ate gagenda ewaani ewoono omuddugavu kati kwa amanya gajja babuzabuza kati kankozese skin complexion ewoono ali omuddugavu kati awutawero avudde onagamba munne why do you no namugamba why not onamugamba onsinga kino agamba onange tulina kyonsinga kati naggagga ono gwe balwanira ali awo wakati tanyogoga takola ki tayocha naye mwe waliwo ekintu ekiri mu brown thigh nze kyokka nkibagambe tuve mu byaki waliwo ekintu ekiri mu brown thigh temubanga munsindikidde gundi mpulira amatu gansi wasikyawulira bana abayimbi balogologo nyinza okuba mbogerako nga kumbe manager waabwe kwali omukulu Mako nkutumiddeko official spokesperson naye nga they are at the verge of splitting out tuyinza esaawa tuyinza okulaba ensasagge mujjuke kino kibaddewo nnyo mu groups z'abawala nja kutwalako emabega eri mujjukira Blue Thread kimu ku byabaawukanya era ensonga zaalimu awo abasajja mujjukira banawala bayitanga batya muno mwali Ellen Lukoma obsessions right era naye byabaawukanya ebyo Dream Girls ekyabaawukanya nsonga z'abasajja kati bano ababiri kinaabaleka waggulu oba nedda kigambibwa nti omuddugavu yagambye kagwake keetonye gy'omusajja tamuleka ate nsukka waawo ku lugambo ne kalewule sinaga bintu uzaamu nze mbabbiddeko bubbizi wamma mawulire gali ku street okwo n'amawulire amala gali ku street okwo mbu bataddewo miliyoni 10 yenna amanyi Bobi Wine gyali oba bituufu kyeswa bituufu mbu miliyoni 10 olaba ku Bobi Wine nawo waali waliwo ekirabo kya miliyoni 10 kati nange sibitegeera biri awo kyokka ate mutabani wa Bobi Wine apostinze akafaananyi kyesooka labyeko ng'ali n'akakyala akazungu naye baana mmwe struggle nga mugikwasizza maanyi owaayi byebyo omwana yapostinze akafaananyi enkyangenda kuleetera ku ba celebrity kids ne ba girlfriend baabwe ono waka miliyoni aba kyakola muwala wa Desire mbu nkoko baana bane temubintuuzaamu owa Bobi Wine bamutwala kusoma na kudduka misinde apostinga simanya if the king has the greatest queen kwegamba tebitegeerekeka ani awo omulala owa Bebe Cool ali eno wali asamba mupiira kati kwegamba anyways
Yenza Kabaka Smith Gabulijo Nakomio, thank you so much for praying for me. By the way, my answer with them, but them kosefu. But thank you so much for your prayers. The king is back. BTM access. Ngenda kuba tujitambuza. Roda Kemba bazinayali munsu kutumaiza nsonga za kutikirwa. Ncha tujja kuba tulina ye wano. So laja upon yourself Roda Kemba bas. Mbadde ne producer wange Devi. Then nabadde mu system wa mwita Guts MC. Akoze legacy ya kumujjukirira ku bimama. Then ye Martin akoze legacy ya kumujjukira ku bakadamu 23 for me as an artist, honest answer as an artist is the year I chose to take a break from music. My goal from the get-go abantu bamanyi natunuulira ba Chameleon ba Bebe Cool ba Bobby Wine negamba naye omuntu abeerawo atya ne bamuwa respect. Omuntu mu industry okubamuwa respect alina okuba emyaka 10 kuba nali nkyali muto nga bagamba Chameleon amaze emyaka 10 nga wakabi gundi amaze emyaka 10 so nendaba the mark of 10 years nkulu kyenegamba as an artist I promise myself nja kubeera myaka 10 nga ndi wakabi nakikola era bwogenda n'otunulira discography yange okuva natandika mu 2010 ena hit buli mwaka kibana agayina hit buli mwaka paka 2020 tugenda mu covid 2020 nenkuba so nawuliranga ekyo nkikoze. So I needed a new path as an artist. Jabayita ki the legacy part of you as an artist. Tocha stya proving kati mboli wakabi olaza abantu oliki kati abantu banakwogera ko kingo ovuddewo otegedde ne bwotuuka mani baka Bobby Wine kazimba ennyumba wali ekamosha abafuse wakabi tebakyasaba na hiti banange research yakola gundi wali papazi tebakyasaba hiti legacy abantu banakwogera koki abamu sente abamu artistic value ngabo gamba artistically ani abantu gwe bagamba Chameleon mwali Maurice Kiria mwali. There are people like Nava Gray, Rema. Mulimu abantu ng'abantu tebakyasaba kayimba ne bali ku artistic value bali ku legacy. Bino mbagamba lwakuba right now I'm in that phase of what is Monji's legacy going to live. Abantu bano bemulaba kati kino kyanchigamba abayimbi bafani be baboss naye ne bafani kama uli amazima tebamanyi kye baagala kyebola mukola hit kintu kizibu oyina okuyiyiza fani nenga ate nawe oyiya nga artistically kiki ekikola kinyuma. So omuyimbi alemerawo ye muyimbi era nga agezesa kino na kino kyo bagamba Drake wakabi because they keep on trying new things. Era bagamba mwana oyo muyimbi atama ina formula emu abantu batukane bakola kine bajikowa kati olina okukyokka bw'ogivaako nga bagamba ate twagala oli omukadde. A special artist is an artist who can be missed. Do I make sense? If gwengo omuyimbi obeerawo ne batakumisinga manya you don't have longevity in this industry. Bw'oba bakusigala mu ino industry abantu bakwogereko nga legend abantu balina okumisinga. Reason as to why radio is very respected. Yafaddi nobeerawo nogasinga radio wali yali wadde atukola ki because you miss him. Do I make sense? Naye si kwogera bubi. Radio yemuyimbi asoose okufa mu eyo generation